Mukwano gwange, ba officials aba gavumenti emitwalo 3 egy'aba officers oba tugambe ba MPs oba ba member of parliament oba baki, emitwalo 3 egy'abantu gye gimu kugirankinze Uganda okubeera nga yeesingamu obukenuzi n'obuli bw'enguzi mu nsi yonna. Ba officials bano emitwalo 3 be bamu ku bameekinze Uganda okubeera nga yeesinga okubeera corrupt country worldwide. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku UG Updates TV. Mukwano gwange kutegeeza nti nokola ky'amaanyi okwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV, kutegeeza nti naye teweerabira ku subscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga, sharinga, commentinga, kubanga kyokka ky'osobola okukola okugaziya amayengo g'empuliziganya gano ne gaba nga gasobola otuuka ku muntu gw'oyagala. Gwe mukwano gwange ali eyo, baganda bange abali e Bulaaya, abali Saudi Arabia, abali Mitala w'Amayanja, abali South Africa, Qatar, Jordan, abali luddawa, mwenna gye musinzira okuba nga muwuliriza eddoboozi lino, mbabuuzaako nnyo, mbebaza byansusso obudde bwe mutwala ne muwuliriza ne musubscribinga ne mwagaliza ne bannammwe ne baba nga basubscribinga ku eno channel. Gwe muganda wange ali eyampuliriza eyeekumira ku UG Updates. Nkutegeeza okola byansusso, kyokola ky'amaanyi nnyo, tekigayika, kubanga omulimu gw'okola gwa ttendo okubeera ku UG Updates TV. Kutegeeza nti mukwano gwange ky'oba teweerabira kwe kusubscribinga. Teweerabira kusubscribinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nga bwe nkugambye emitwalo gy'abantu ba officers emitwalo 3 bye basinze okubeera nga balankinga eggwanga lyaffe Uganda nga lisinga obuli bw'enguzi n'obukenuzi. Gwe mukwano gwange, ebyenno ebigambo bibadde bya mukyala Honorable Betty Oliver Namisango Kamya, yayogedde ebigambo bino. Namisango Kamya avudde ku kyokwogera ebigambo bino, awadde kategori z'abantu, kategori za government officials, ba government officials abali mu Uganda, n'agamba nti bafudde Uganda okubanga ye most country in the world okubanga eri mu last developed ng'eyina ebintu ebyenjawulo ebigikumira okuba emabega. Bino abadde Inspector General of Government Honorable Betty Olivia Namisango Kamya yayogedde ebigambo bino. Gwe muganda wange, Namisango Kamya ono ku lunaku olwokusatu, Inspector General of Government IGG Honorable Betty Olivia Namisango, Honorable Betty Olivia Namisango Kamya, era ng'ono ye Inspector General of Government IGG, ku lunaku olwokusatu muganda wange yasinzidde ku Imperial Resort Beach Hotel Entebbe, gyeyogeredde ebigambo bino, n'agamba ng'akola presentation ye ng'alaga impact eya corruption ey'obuli bw'enguzi n'engeri gy'ekosaamu ekonomi y'eggwanga Uganda. Gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Yasinzidde ku Imperial Resort Beach Hotel Entebbe. Okusinziira ku mukyalo ono Inspector General of the Government Honorable Betty Oliver Namisango Kamya, agamba okusinziira ku several decades, okusinziira ku myaka egyayita emabega mu 1960 eyo ne early 80s, agamba abasomesa baabuuzanga ekibuuzo mu masomero nga bagamba nti no, what is the problem of Uganda or Africa, nti ekizibu kya Uganda ki oba ekizibu kya Africa ki? And n'agamba nti no, average students would reply ignorance. Ne bagamba diseases oba poverty. Baatunulanga binsobedde, abamu ne baddamu ngeri ya nakyemalira, ne bagamba nti no, oba endwadde oba bwavu. Kati n'agamba mu R80s or 90s teacher baabuuzanga era ekibuuzo kyeki, baabuuzanga ekibuuzo what is the problem of Africa, nti obuzibu bwa Africa bwe ki? Era aba student ne baddamu nti leaders, nti bakulembeze abatava mu buyinza. Muganda wange oyinza okugamba nze abyeyogerera, agambye waati mu Luzungu,
The teacher would ask, what is the problem of Africa? And the student would reply, leaders who don't give up power. Nti abakulembeze abatava mu buyinza, abatalekulira mu buyinza gwe mukwano gwange. Naye asinzidde n'agamba nti mu R19s oba 80s mu myaka egyo bwe baababuuzanga ebibuuzo abasomesa baabwe. N'agamba mu kyasa ekya21 abasomesa era mu ngeri yemu bayinza okuddamu ne babuuza ekibuuzo nga babuuza what is the problem of Africa, era bayinza okuddamu ne babuuza kibuzibu ki ekya Africa, and automatically answer kati ssaawa zino terina na kubuusabuusibwa watali wadde kudawutinga erina kubeera nguzi corruption. Watu wagambye omukyalo ono Inspector General of the Government Honorable Betty Oliver Namisango Kamya. Kamya yadifayindinze oba yannyonnyodde corruption obuli bw'enguzi nga ekintu ekiri dishonest, ekintu ekitali honest n'akamu, ekirina illegal behaviors, ekirina emize egitatuukiridde, ekirina ebivumo eby'amaanyi n'obuteesigwa mu ggwanga oba n'obuteesigwa mu buyinza oba okubeera munnakyemalira nga gwe buli kyokola gwakiganyulwamu kyayise private gain. N'agamba nti nno kitegeeza nti si financial gain zokka, si byanfuna byokka. N'agamba naye mulimu n'ebitali byanfuna nabyo bitwala advantage eno, okugeza nga sexual harassment, okugobwa ku mulimu nga oba n'okujja leeti ku mirimu nga totegeezezzaako ab'obuyinza abateekeddwa abakutwala. N'agamba mulimu ne poor service delivery to public, empeereza embi oba enfu mu public mu kitundu. Era ayongera n'adifindinga corruption nga criminal deception, era eteereddwawo okubeera ng'eri unlawful nga terina tteeka na limu. Oba okitegeera gwe muga ejjuddemu obwannakyemalira n'obutali butuukirivu mu mirimu gyonna, mu materials, mu byonna nga we byetaagisa okuddukanya eggwanga. Gwe mukwano gwange ali eyo bigambo bya Inspector General of the Government. Mu presentation ye Betty Kamya yagambye nti nno 45.9 million Ugandans nga WUBOS aba Uganda Bureau of Statistics bwe balambika omwaka 2024 census data bagamba nti nno nti abantu 3 be basobola okusalawo engeri public resources engeri gye zikozesebwamu, era ne bafuna ne access okufuna okukola decision ku byo ku ebyo byonna ebikolebwa. Okusinziira kwa Igigi ono Inspector General of the Government, omukyala amanyikiddwa nga Betty Oliver Namisango Kamya, agambye nti the latest count, okubala kwegamba okuli latest okuli mu public officers mu Uganda kuli 38,000 out of which kwebyo byonna nga kwabo bonna ku 38,000 nga 1,500 basomesa, 800 basirikale, 400 ba police officers, 1,500 bano ba prisoner services baweereza mu makomera, n'abalala 6,000 ba lawyer employees, muno mulimu ne ba secretary
era mulimu bakashiya, bakirina, badeliverer officers, mulimu ne battendants, mulimu batear girls, receptionist, gatekeepers, storekeepers, junior accountants and basurveyors. N'agamba nti nno asatu agasigaddeyo ku ebyo byanokeddeyo kwabo baanokoddeyo bano nno ba top officers abalimu president ow'eggwanga, ba ministers, ba member of parliament, abalamuzi, mulimu ne ba permanent secretaries, mulimu ne ba under secretarials, ba commissioner, ba executive of the public institutes, residents, district commissioner, presidential advisors, ba magistrates and state attorneys nga nabo bagasse omwo mwaba mitwalo 3. Inspector General of the Government Kamya agamba nti akategorizinze abasiza mitendera era nga bano 3 b'ofiisa be bafudde eggwanga lya Uganda okubeera nga ly'eggwanga mu nkumi n'enkumi mu hundreds of thousands of Ugandans, mu bantu enkumi n'enkumi bannayuganda abafiiringa nga Uganda kwegamba bafiiringa ensi yaabwe nga motherland okubeera nga si nsi ya byabufuzi. Agambye nti nno country where hundreds of thousands of Ugandans are feeling their motherland not for political reason but for economic reason. Agambye enkumi n'enkumi z'abantu zitwala ensi yaabwe ey'obuzaalibwa na Uganda okubeera nga nno terowoozaako ku bintu bya bufuzi, tetwalibwa kyakulowoozeswako nga kya bufuzi, wabula eggwanga eriri awo ery'ebyenfuna, eggwanga lyabwe lya nsonga lya byanfuna. Ensonga lwaki agambye nti no tulinamu poor service delivery yaffe, empeereza enfu mu ggwanga yaffe. Ale n'agamba ffenna tulima tukimanyi ekyo. Agambye guno omwaka Transparency International Corruption Perception Index Rate Uganda eri 26%. Eri amange 38 abali most corrupted countries Uganda erimu 38%, percentage yaffe erimu 26, era tuli kwabo 39 abali most corrupted mu nsi yonna. N'agamba kwabo 180 mu nsi 181 ezaaleratingibwa. Aigiggeyo n'agamba On Study commissioned in 2021 reported balipotinga nti Uganda eri eteeberezebwa okubanga eluzinga esemberera okuluzinga Ugandan shillings 10T every. Gyo n'agamba okusinziira ku mbala ye ne ku nsoma ye, the study of the commissioned in 2021 lipooti eraga okusinziira ku study nti Uganda eteeberezebwa okubanga esemberera okubanga eluzinga trillion 10 buli mwaka eza ssente. Gwali eyampuliriza okuteeka kino mu ngeri ennyangu. Kamya agamba Uganda domestic revenue for FY 2022 22 ne 20 over 23 kino kya bali mu mwaka ogwo gwa 2020 ne 2023 twali mu trillion 25.55 but shillings 10 trillion was taken oba siphoned, akozeseza ekigambo siphoned by the SAT. Bali baanokoddeyo zaabuzaabuzibwa abantu 3.
n'agamba kale triliyoni 10 eza Uganda ze tuluzinga mu nguzi buli kadde eziri mu 40% bitundutundu 4 ku 100 ku ssente zonna ezikolekitingibwa ez'omusolo ate ne twewola mu Uganda triliyoni 27.2 okusobola okuraisinga national budget okubeera ng'eri ku shillings 22.7 trillion ng'ate ffenna twetaaga owamu okubanga twewola trillion zandibadde 17 zokka instead of 27 trillion. Ng'omuganda wange watu wagamba omukyala no Oliver Namisango agambye nti we tugenda ne trend eno ne tubanga tetusobola eggwanga lyaffe ne ligenda maaso ne trend eno ne tubanga tetusobola kwogerawo kukola kintu na kimu kijja kugetinga waasi gye bujjako wati wanotinze omukyalo ono Inspector General of the Government agamba Kamya agamba nti revenue esinga yakola survey mwaka 2021 ku cost ya buli bwenguzi ya corruption eyavaayo nga figure 10 trillion ngeno no ye lost corruption per year revalid eno nga yenguze eriibwa buli mwaka gwa muganda wange era agamba ezimu resources omukyalo ono ayogera n'agamba nti ebimu kubireese obuli bw'enguzi okubanga yinyikira mu ggwanga ze contract ezitaggwa gy'emirimu egiweebwa abo abatasobola kukituukiriza emisolo egyongera mu ggwanga price y'amafuta eba erinnye gwe mukwano gwange gye balinyisa buli kadde contracts poor employment facilities eri mu ggwanga neereetera okubanga bano abantu bafuna chance okubanga basobola okubba omusolo gw'eggwanga Uganda. Omukyala ono Betty Kamawati wagambye ebigambo bye byonna sobola bimalayo ssaawa zino olunaku olwaleero tugenda kuba tubyongerayo olunaku olw'enkya ngenda kubanga nkomawo nga mbamalirirayo emboozi eno naye ekyoba tokola towerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo. Kati nno muganda wange abavaayo mu gavumenti ne boogera ebintu nga bino be bantono era obuvumu osimanyi gye yabujja okubanga asobola otulambika ensonga ng'ezo ne tusobola okubanga tusobola oziraba ne tuzikubamu ttooki ne tuzikubamu ekitangaala ne tulaba nga ensonga omukyalo ono zaayogerako entuufu. Nze okusinziira ku sayidi eyange ku sayidi yo simanyi kikyolowooza naye osobola okugenda mu comment section n'okomentinga ne tusobola okubanga tuwayaamu ku nsonga eno ng'omukwano gwange ali eyampuliriza naye kyoba tokola kwegana okusubscribinga kubanga tugenda kukomawo tukole follow up mbage ngenda kuba mbongerayo olunaku olw'enkya kubanga bingi bye yayogedde bisingako wano byanokoddeyo byeyatutangazizzaamu ng'omukwano gwange ali eyo naye otasubscribing kitegeeza tojja sobola funa notification message nga tuleese information omupya agoberera kuno ng'omukwano gwange ali eyo yekumira ku Yugi Update TV nena amaaso n'okusharinga n'okukomentinga sobola okubanga tukutuusaako information gwe mukwano gwange eyekumira ku Yugi Update TV. Nkwagala nnyo tovaako.